laba byondeeseemu oŋŋamba tugende muganda wajja agenda kujjando n'ebintu ogenda mugamba emizindaalo gyalagawa emizindaalo gye gyalagawa ne muganze ebutuuze nze omanyi saagala kuyamba Mr. Mo muntu n'andaga nti neera ava mangu ku kintu ne mugawa omuntu w'omukwatiriza ano obadde tomanyi gy'abeera yakulimba dda nti mutabani wa minisita tugenza okizuula si mutabani wa minisita laba gye tumusanze yeeno kyansi gy'ofunye omubuuza emizindaalo giriwa gamba nti maada seetula emboozi kati munnange nga ŋŋamba kale tubeerewo nga tugenda tukunkona gayinga ayingira munda gayinga yeekuniza munda gayinga agaanira munda landlord weze ennyumba yali abeera awo kumpi nga gy'abuuza bamaama ki ekigenda mu maaso wano nze nga landlord muze ebbali mmubuulira nga kati gayi asalawo kwekaza bwekaza nejjukira awo gayi we yali boyfriend baali bamuwasa buwasa nga maama w'oyo omwana gwe twasanga ng'ayoza ye yamuwasa ng'alina akaduuka ekyengulu nga buli ekigenda mu maaso wanino kimma ng'atulaba abiwulira nga boyfriend alyoka agaganula eddoboozi ng'agamba teri kinnyonnyonedde mukazi ng'oyo teri ayonoonye mukazi wange oyo nga mulamu annyonoonedde omukazi naye nga mwonoonye mu ngeri ki mubikkula bongo lwa nsonga oba obwongo bwono yali yamukwatamu nze kyesaamanya kubanga mu byengendo nnyumya nammwe mugenda kiraba nti yali yamukwatamu ng'akimanyi yamukwatamu n'agamba mulamu annyonoonedde omukazi kyokka abiyomba ebyo nga noono omukazi amusuza amuwulira nga bano baneiba abakimanyi nga bagenda ku dduuka ly'omukazi okimanyi nti bali abakazi abali wali oli aliko omutono mukazi wa bbaawo ng'olutalo lukwajja nga boyfriend agamba nze teri agenda kunzijja wano okuleka erosi jjukira Mr. Mo olw'emizindaalo we twaginoonya ne gitubula nga tetunnakubira oyo ke eyatulagirira saidi zeeyo area boyfriend mwabeera teyatulagirira watuufu wabeera naye yatulagirira area naye kati nze nkugambe nina kiri eri nina that oba ngiyite talent oba I'm just blessed mmanyiriza kati nze we twatuukaawo mu eyo area gye yatugamba ne ŋŋamba ono omukwano gwange omutima guŋŋamba boyfriend we abeera kuginya emizigo ate ogwo ogusooka n'awakana ne ŋŋina n'enkonkona era ye we mugamba omutima gwange guŋŋamba gundi ono ne gundi kiri bwa kiti naŋŋamba olina we wabiwulidde ne mugaanidde omutima gwe guŋŋamba akikkiriza kwa kati nze nali nkimulazeeko akikkiriza kwa nze nali siri wa ku kitundu ekyo kati munnange kati awe twanoonyeza emizindaalo ne gitubula twatandika onnoonya bakasitoma abanaagula ebintu kati mu kutandika onnoonya bakasitoma kwa nagamba ono gundi nagamba ono wanaano na muganda wajje owaddala kwono just cousin ne muganda wajje owaddala wanaano n'ebintu ozzaako ki ogenda wa kwanza already enviiridde ku kampuni eri ekisasi navaayo already nali ngenze ku kampuni ku sleep over ozzaako ki naŋŋamba nanti yali yaŋŋamba wemba ntunze by the business yali ajagalamu kamu 2 kamu 10 awo ze yali ayagalamu kwa business yali egwiridde ddala ngezo zaajagalamu amasa firiji counter butebe biki nga zezo sente zaayagalamu kati ng'asuubiza okuwolayo ono emitwalo 4 kati nga emitwalo 4 aziplanize zirentingamu kati n'agamba ani je yali ansuubiza okumpola emitwalo 4 kati kamugamba alime gamba muno na business mugambe nafunye omuguzi tutunde kimu ku kimu sente ziveeyo nze mmuteereko ze mmuteereddeko nange nsigaseeko eza rent ne mugaakale tukole ekyo kati awo nga tetunnagenda lumba boyfriend kwampi anvuuyizza omanyi okunyumya sipango ne storage ennyumya si yange just ennyumya ya mukwano gwange kwayeetaaga buyambi bwa Mr. Mo n'abawuliriza abo kanji maleyo mujja kumanya wa yeetaagira obuyambi kati munnange Mr. Mo nali ntunze twalina obuveera obwa black obwa white obuseke obusero ebyo weebityo nali mbitunze nga mbijjeemu emitwalo 2 nali mbijjeemu emitwalo 2 kwa waliwo ebbaala awo ku neighborhood bwe nabiguza obwo buveera biki nga tetunnatunda birala awo twagendera ewa boyfriend we twatuukayo nga boyfriend yeekalaka sa teri anzija wano okuleka kyamaanyi landlord n'agamba kati mumanyi kye mugenda okukola ono mulaba alinga omulwadde ng'agamba ono kasigale wano akuuma ono tajja vaawo genda ku erosi nga bandagirira erosi weeri nga nfuna boda nga ntuuka ku erosi munnange owawabira ku erosi olina obbawo emitwalo 2 egy'amafuta nnono omuntu oyo Mr. Mo kyesaamanya gaayo oyo yali mufere ng'ate ne erosi yaawe ekimanyiiko
Kyova yalwana agamba mugende ku LC temulina kye mujja kunkola biki nga yeesoma naawo wonna nga business we yagigula ngero sempa board endala nange yange gye nagenderako nga ntulako n'oyo mukwano gwange Esquire gye naddirako nga ne bana baneeno LC be yampa abavubuka babiri n'owa boda nga bakwata ono bamutuuza ku boda nga tugenda ku LC. Tutuuka ku LC already nali mba nnyonnyodde ne baŋŋamba kati gw'otuloopedde omusango biveemu tubuulire. Banange Gayo oli anaye Mr. Mo nze Gayo oli yanchaya oba ngambe ntya kijja kunzibuwalira kale okuddamu okwagala kwa buli musajja kati ankwana ndabanga omulimba naddala saizi zaffe nga bavubuka ate era ne wabanga musajja mukulu ndabanga omulimba nze namenyeka omutima naye nga tebagumenyezza nze kati omuntu oyo gwe baagumenya osuubira ye ali mu state kikwanza oyo Gayo ye yanchaya abasajja. Fine nange nalina heartbreak zange ng'omuntu nti amwesinga omaazi omusajja yandekera omwana nze maama nze taata naye ate embeera mwana muwala oyo gye yayitamu nali sigiyitangamu nasooka nagirabirako ye. Tutuuka ku LC baŋŋamba bwe biveemu kasita wawaabidde bannannyini misango bazze nga nze nzira ebbali nga Gayo bamuwa chance ng'ayogera ng'agamba bizinensi eyo yange. Mr. Sozo omusajja nga yeekaza bizinensi yiya mbwe era tuli muyita amabega ttunda bizinensi Mr. Mo. Banaye Mr. Mo byanzigwako ne ngamba banaye business waliwo Gayo yali akwana oyo mukwano gwange gye ne muyita ne mugamba gwa bayogera amazima gye tomumanyi gye we yali ajja kuwaneene mutundu tewamulaba gye nanyini business nze tomumanyi tondabangako nakulaba biki. Gayo ne yeekaza era twavaawo ku LC ng'aba LC batugambye bwe tuba tutunze tulina kugabanyiza wakati ne tuwaako Gayo share ye naffe ne tutwalako eyaffe. Mr. Mo nawunga ndaye nga buli kimu nakinnyonnyola with evidence ne receipt naziina kwa mukwano gwange yabimpanga nga womanyi ffe bakadamu olina mukwano gwe yafuuka na wa Luganda lw'olina kwoguze ka TV n'omuweereza receipt nazibalaga ne aba LC bwe bati we baŋŋamba kati ono ke eyatulagirira ewa boyfriend ye yajjaawo n'atugamba oyazizza ebikolobero bingi kuno ne bakyamaani bamumanyi era mikwano gya maama we ne tumugaalindako. Maama we wamma ye Honorable Peace Mutuuzo n'agamba owange maama we abeera wali waggulu ne mugamba lindako nina paati gye nabuuse saagibuuse eri kujja ne mugamba lindako nanga maama we n'atugamba maama we abeera eyo waggulu era akola mu hoteri emu weti ni weti. Kati ojjukira nti nagambye ono Gayo alina gye yatwala ono mukwano gwange omulundi ogwasooka okutundula vanira era mukwano gwange gwe gwali omulundi ogwasookera mwe yafunira olubuto. Yamutwalako eyo otero ya maama we kwakolera n'amulimba nti ago maka ge lwansonga maama we kwakolera ngagadde na biki kutereza compound kati mbuna askaali amumanyi ono Gayo nga mutabani w'oli era ono yaŋŋamba ye askaali kijja kitanga ebabeera bagamba hoteri askaali nga mmanyi namugamba nti maama we akola okwo ngagadde n'atereza bimuli. Mr. Mo ne tutuula Gayo oli yali smart mu bulimba ne tugamba tujja tutuukayo katugende ne tutambula ne tugenda ne tutuuka ku kikubo ekitutwalawo mukwano gwange n'andaga n'aŋŋamba niye mwana gw'okimanyi nti nali musiru kale laba n'ekigambo hoteri kikyo kweki saakiraba kwolwo omulundi saakiraba ono Gayo nze kyeŋŋamba mu mutima gwange kyakali yakwata muno omuwala kubanga n'ekigambo kyaliko kinene nga kiraga hoteri sijja najjoogera linnya naye omuwala ŋŋamba teyakiraba. Gayo yamugamba ago maka ga maama we Peace Mutuuzo Honorable nyabo ne tuddayo mu nnaku yaffe kati wadde nali na separating nga ntaata w'omwana wange naye nga twogera kati ne mukubirako ne mugamba taata gundi olinayo omuntu gw'omanyi ayagala fridge n'aŋŋamba ginkubira ekifaananyi ogimpeereze kati jjukira twagendako ku bano basozi property nedda ziwa ziwa Sons awinateete ne bajja ne baziraba fridge naye nga bagaba ssente entono nga bagaba ssente entono era baatwalako obutebe bukka fridge baali bagaba ssente entono kati taata w'omwana wange oyo n'anfunira omuntu agigula era enkeera waalo najja. Wakati w'omwezi guno ogw'omunaana n'omwezi ogw'omwenda olina omukisa okufuna that dream furniture okuva mu Aisha Furniture Mart ebbanda. Wagenda n'okola window shopping, ebeera window shopping ng'omuntu agenda mu furniture shop naye ebeera window shopping. Okay.
Bwagendayo wasanga entebe bazitunda milioni 15. Bwalaba dining bali bagitunda milioni nga 11. Bwalaba center table yaliko kakadde. Bwalaba ekitanda kyali mu milioni 2. Oyina bwogenda n'okeberako bakuwulira omuwendo n'owulira ng'okankana musisa kuyiseemu. Njagala kutegeeza nti between August and September ogenda getting that same furniture gwe bakugamba milioni 15, now getting it at 7.5 milioni 7.2. That is a 50% discount. Twali tuwagala ne mama Aisha n'agamba nti nkubulye Katonda nkoledde ebyekisa okubanga mpeza emyaka 5 kati mu nsi kiki nnyinza okuwa Katonda. N'asalawo nti milioni 10 agenda zisaddaaka eziri mu furniture we. Kyava agamba nti jangu obeere ng'otwala furniture yennyini gwalambula nengo omutwala nga asaliddwako 50%. Ate nno n'akuwa n'omukisa bw'oba tolina ssente z'awamu kumusasula mulundi gumu n'akugamba nti jangu depositingeko between August and September. Depositinga then make a payment plan nti ngenda malayo November, ngenda malayo December, ngenda malayo January, kibeere nga kigguka. Mama Aisha akugamba buli kibajje kimubuuze, tomubuuza kibajje eki kesi z'abafu oba zaamukola kibannange tazikola ate talizikola. Ku screen omulaba ayina enamba egi. Then botuka ebbanda wali ekipande kya Nabisusa Girls side etali ya kipande ojalaba ekizimbe kiriko Aisha Furniture Mart Chama ye showroom nonya furniture yena kwoyagala. Batwalako butebe bukka, firiji bali bagaba senti ntono. Katata omwana ngoyo nanfunirani. Nanfunira omuntu agigulira enkeera waro najja. Firiji yagituwamu emitwalo galyana ate bana babagundi Zwan Sons bali batuwamu emitwalo 2. Ono omusajja yatuwamu emitwalo 4. Nga tugitereka kati nga tugana tunoonya anagula crate nga tugenda ku dipo. Nga otufuna abo babloka abanoonya anagula crate omusajja gwe baleeta ogula crate ngono esa amumanyi nga ngamba mnange muna business enemeredde ndigitunda nga mugamba otunda otya crate nga boogerawo ng'omwami alinga agenda ozivula nga amala agamba naye enkubanja namuganga ate omumanja oti munnaye boyfriend yajjanga ku dipo najjayo omwenge n'atasasula n'amubaliraawo n'agambira crate zonna nzitutte ate era ne ssente zigenda ova mu crate tezimala ku bbanja ly'emmanja n'atwala n'akameeza. Mr. Mo byanzigwako gamba nti emitwalo 2 gye natunda mu bubeera biki bijja kukwera kwerusi. Tulinawo mitwalo 4 aga firiji. Kati jjukira tutambula okuva eno emutundwe ne tusala panya. Jjukira ono mukwano gwange okuva bwe ya abortinga si kintu oba yawona. Takyawulira pain naye bleedinga wenkunyumiriza nga bleedinga that time. Mr. Soze nga tuyinza otambula okuva eno emutundwe paka Zwan Sons nateeke ku kigere nga neza transport nga nanti kyetulwana tutunde ebintu binyeeno ono asobola okufunako eza rent nga tetulina ssente ezo zakwonoona mu boda. Ne tuvaawo awo enatete ne tweyongera yeeyo nga mu batunda furniture olwo twagala tunda kikawunta namasa. Mr. Monga buli omu ayagala akuwemu ssente ntono ate nga woomugamba nga tubiyina ku ssimu nga woomugamba kale tuweezo tugende oga kimi. Nja kujja nkambawo ennamba yange n'akuwa ennamba. Mr. Moto watambula. Jjukira olwo bampita dda ku siriipu ova natolose ku kampuni nzize mbeererewo mukwano gwange. Mr. Moto watambula. Nze bukyambaawo kukula tuuka wano fayini waliwo embeera gy'oyitamu ng'ekusoomooza. Nze nali sitambulangako lugendo lunene bwe rutyo. Ne butuuka ekiseera jjukira oyo mukwano gwange nga weekugambye esaraawo okusalawo. Landiroodi n'amukubira n'amuteeka mu lawudi n'amugamba muwala nkwadde ennaku 2 ofulume mu nnyumba yange ngenda teekamu bapangisa balala. Ne tubeerawo ne bitusukkako kati ngole daana weegali ne ngamba fine oyagala osasulaani gye kati ssente tewali Landiroodi wuyo akwadde ennaku 2 ove mu nnyumba ye. Tugenda kola nti tutambule ne tukeera n'enkeera waalwo. Ne tutambula. Mr. Mo baabula kawunta baabula n'amasa. Mr. Mo baabula simanyi oba bizinesi eyo yali ebadde ki naye baabula Mr. Mo.
Inze natambula olugendo lwesitambulanga ku bukyanva Mbaawo. Era eyo story ya mukwano gwange nagamba ndinyumizaako nduli olwo ndijoogerako. Kwanze Mr. Mo omanyi otambula nga temulinamu wadde na z'amazzi. Naye ng'olwanirira mukwano gwave ewaawo kati jjukira olunaku ne lutuuka akawungeezi ng'enkya ennyumba alina okuba nga gisenguseemu ne mugamba naye esi obaga n'amasa tugatwale woono omuvubuka kamuyite ddi eyagakubajjiza erinnya litandisaako tti tugatwale ewa tti eyagakubajjiza agatuterekere nga watunoonyeza bakasitoma tugende tunoonye ennyumba ogwo nagwo ogw'okunoonya ennyumba kwali bulala. Mr. Mo twanoonya ennyumba Mr. Mo twanoonya ennyumba. Njukira ono mukwano gwange fayini yali takyawulira pain naye ng'ayuwa Mr. Mo twatambula paka boyfriend wa si yali akyali ku kyeyo lwakuba kati ali Uganda. Paka si we yamugamba naye gundi nina boyfriend wange musaidize gundi ayitayo hana erinnya ndyerabidde kitundu enakijjukira nja kibagamba kamugamba akutereko babloga banoonye ng'ateekako babloga olweggulo olwo nga gamujje waliwo ennyumba eziriwo nga tugendayo tulambuula bannange ennyumba tetwasiima nga tukubira n'enkeera waalo nga tuddayo ate bloga wakusasula ennyumba gye twalaba ebyo twasiima nange nga tugisiimula lwano lwe batugambye tuveemu nga ngamba ono kubira nno landiroodi omugamba akoye ennaku ndala 2 mu maaso ogenda vaamu landiroodi ngakkiriza nga njogera ne mukwano gwange avuga takisi nga mugamba ogenda kujja otuvugeko nze ne mukwano gwange gundi ogenda tujjako ssente mmeka nangamba engeri gy'oli kyaliiwange ojja kumpayo ezzike ne mugaha ezzike ppitirivu tusalire kwanagaana nti emmotoka ya boosi era ngenda sooka kuwujja basaabaze ndyoka engira ate niroteekako akatanda waggulu ne mugaha kale tekirina buzibu ono gayiti naano n'amasa n'agatwala awo ku workshop ye ne kawunti ebyo byabula abigula ko ennyumba kyesigambye gye twasiima twali tupulaniza sasulako myezi 2 landiroodi n'agamba ye akwata myezi 3 ne tugisasula emyezi 3 bweddu nga buli mwezi gwa 12 kitundu yali singo 12 yali singo munnange nga tugirongoosa ekiro akolo tetwasooka giyingira twali tusabyeyo landiroodi oweeri ennaku 2 nga wetunoonya wetussa amasa landiroodi nakkiriza kati eri wetwasiimula tetwagiyingira mangu wayitawo nnaku 2 ezo ne tuddayo ne tugiyingira ono najja n'atunona ne tuyingira ebyeri ne bibanga bayitawe jjukira olwedde bampita dda ku sleep over natoloka butolosi bino mbinyumye naye nga natoloka butolosi imbi wangamba enkya Mr. Mo nga munnange tusenguka tudda wali nga ngamba noono omanyi nina okuddayo ku kampuni nangamba ogenda kundeka wano omwana gwe ne mukanidda kanzireyo process eziddako nali sinnakola GCC naye nali namaliriza Interpol nga sinnakola GCC ne fingerprint nanti ebyokujja Saudi byakyukamu birimu n'ebya fingerprint jjukira ku kampuni we natolokayo nembaza ku lw'omukaaga ne Sunday office ziba nzigale naye asikali ku gate abaawo ningenda nenzijayo kesi yange nengireetera ddala ewoono mukwano gwange kubanga mutono ate nze ndi munene ng'engoye ze tezintuuka kati munnange Mr. Mo nga mugamba omanyi kesi kanjireke kangende ku kampuni ndabe baali ngenda kola GCC nengenda nenkola GCC we nakola GCC ne bikomawo nga muke kati gundi ono nangamba CCR ogenda kundeka wano nga sikola munnange nga mugamba tugende tunoonye emirimu nga nsooka munoonyezaako awo mu bakyali bange bemanyi be nakolanga nabo ku kaamu naye nga biseera bya dda nga bagamba tebalina gwe bamanyi nga mugamba twesse mu ddene nga Mr. Sozi tukakalakata akagere ekitundu nkijjukidde masana gye twadda munne Mr. Sozi nga tukalakata akagere okuva e Masanafu paka Mmengo olwo nno tetwagala kwonoona ssente tutuziina twalinayo emitwalo 4 gali aga firiji jjukira amasa tegafuna agagula 4 ate ago 4 jako mitwalo 12 emirundi 3 kuba kusigadde mmeka ne tukakalakata paka Mmengo ne wabawo taxi eyinda town ne tugigamba tulina 5 lwe lwasa abantu babiri nti mutuule nga tutuula ng'etusuula mu town
Mr. Monga tugenda tunoonya emirimu, tugenda tubuuza kiduuka ku kiduuka, mina bwe mwetaaga omukozi biki ng'olwo nno nnyonyoza ono mukwano gwange. Mbo nedda tetulina. Mr. Mo mu kunoonya omulimu ate essimu yange mwe baagibbira. Gamba nti ekuba omunaku tekya. Essimu mwe baagibbira. N'ensooka nfreezinga. Jjukira abeewaka ne mukadde bamanyi ndi ku kampuni ku sleep over ne baganda bange. Ekuba omunaku tekya. Ne tubeera awo n'empotoka era nagamba ono esituddeyo ewaka. Kati ani gwe ngenda okugamba nti essimu bagibbye, sirina ssente essaawa zino eno, ngende ku kyeyo nga sirina ssimu, nga omanyi ebintu by'ekyeyo si byangu ne mbeera awo. Nenkubira taata w'omwana wange. N'agikubako nga wagikubako omusajja yagikwata. N'amusaba ssente, mboye essimu agisudde wano biki. Kuhaamu biki, teekako ssente kweno ennamba ngikuleetere w'oli. Nagaa taata w'omwana wange totawaana. Abo bafere essimu baginzibyeko mu kasawo baginzibyeko. Kye nakola nga nkubira bakasitoma ke yange essimu bagibulookinga, gamba olw'ebizibu bitandise. Nga bagibulookinga ennamba. Jjukira bagibba Lwamukaaga Sande. Eba wiikendi. Nange nga mbeerawo Mr. Monga tuddayo ewaka ekyannyamba. Essimu yange yali nnene. Masses Quality Beddings enansana ku masitowa opposite stage y'Ekyebando wansi wa Epic Motel. Tunatera okumalako omwaka naye olina essuuka, olina obuliri, bannange obuliri olinga okuwuma ennono z'ekika. Obuliri ogundi yabwebakako n'abukwasa buze bubatambulira mukwano. Waliwo olumu n'ebintu emu ogenda okuyingira mu buliri ng'osula okulungutana, oloota abasezi bakugoba, wenna osula okulungutana bwoti, oloota bakuloga. Mukimanyi nti obuliri bwe tusulako butuleetera okuba nga tetubeera settled mu kiro. Oloota weesulise bakutuga osula ku buliri kyobwo. Ova mu yiriba w'ekibuga n'obeera ng'oleppuka fasi anti kaviiri, bannanga abantu baawo ba anti kaviiri. Kakati waliwo gwe nabuuza ndiwe kakati nze totegedde nti ndi musajja anti kaviiri nkulabikira bino ebyokulakira nga byamu. Abantu bava mu kibuga nga bakooye, so they need to go home. Oli ayingira bedroom nga kirya walla oyingira obuliri nga amasuka go genyini gamala okukolera bulala baye. Oyingira musuka ngeri soft. Nulu ne Farida ndoza muntegera bulungi bwe njogera kusuuka mubanda bira aba America bonna. Bannango oyingira mu buliri nga bwogera. Bugamba good night. Right. Naye waliwo obuliri bwoyingira nga esuka zino kwa ngulinga go bayuzo olinga ayuzo budeya mukwano. Ku Masses Quality Beddings banagamba nkipise nnyo kintu nkiwanise nnyo. Nawe bali kikwasa oli kipika mukwano. Njala kutegeza from mattress cover protector, bed sheets, pillow cases, duvet, bed cover, blankets ziri waliwo blankets ezo zenjagala ku Masses Quality Beddings. Bannango ogikwata ku olususu bwe tutinga lonna luseerera. Ezo obutimba bw'ensiri ng'ensiri zikulengera ne wallahi nga tesobola ku access nga zikola enkiiko ne zigaba bannange ono ye wabula atulemye tugendeko ewa neighbor nga bakutidde kubanga olina ebyakabi. Carpets ez'omulembe, doormats, ironing boards, mulekerawo okugolera buli wamu. Ogolera ku buliri ne weeramba epaasi. Omufaliso buli kimu ewuwo ne kigenda nga kyerambyeko epaasi. Era n'ekifo ekigolerwako nti ironing board yino yaggololerako. Doormats mubeera mu binaabiro ne biseerera mukwano. Njagala kutegeeza nti bubeerawo obuteekawo n'onaaba nga teri byakuseerera oba ekyovu byotya kyonna ng'osigala okyali kiriya. Obisanga ku Masses Quality Beddings nasana ku masitolo opposite stage y'Ekyebando wansi wa Epic Motel. Ku screen namba oziraba beera ng'omunoonyako abeere nga akusortinga. Nga bagibulookinga ennamba. Jjukira bagibba Lwamukaaga Sande. Eba wiikendi. Nange nga mbeerawo Mr. Monga tuddayo ewaka ekyannyamba. Essimu yange yali nnene kati omubbi yali yakasumulula akasawo yatuukira ku ssimu eyange ey'ono mukwano gwange Esther bagibba. Yali yakajjamu yange kwe yange yali nnene kwe yatuusiza engalo ne ssente teyatwala lwansonga yali yakasika mu ssimu. Esi n'alaba akasawo akabadde mu maaso nga kankyuse kanzize mabega. Ffe tulina engombo etubatambula ne Esi mu kibuga. Akutta akasawo akulembera. Atalina kasawo abamuviirako emabega nga buli omu atambula ebibye naye tubeera wamu. Tetera tambula nga tutambulira ku layini emu. Tutambula nga buli omu ali ku bibye ng'omu alinga akulembedde ng'omulala amuviirako mabega. Wetu tutambula. Kati omubbi yali kati mukana akavuyo pass omumwe bangirira ate jjukira ebyo pass tebiraawo.
yali akasokoola mu simu yange ate kubo ne lyeta mukweta yali tannakwata ku ssente na simu ya Ace nga yakatwala yange era olugendo lw'okunoonya emirimu erwakoma nga tuddayo waka nga mpotose nga ngamba bakampuni bagenda kunkubira olumaliriza GCC bagiba maliriza ne fingerprint nali sinnamaliriza fingerprint nali maliriza GCC munange Mr. Mo nga nkola ki nga tuddayo ewaka mukama yasaasira nga ssente tebazibye era twalinyawo taxi paka waka nga tuwotose Ace n'agamba naye bannangayo mukama bino ebizibu olwo nno nkunyumiza bino Ace akyabulidinga gamba nti akyabulidinga kiyiseeko n'akabanga akyabulidinga ne tubeerawo Mr. Mo nenzirayo waka nga mpotose jjukira enkeera lwali Sande ne nkubira taata w'omwana wange wadde twali twayawukana n'anteerako omutwalo n'aŋŋamba genda okole ki replacing line kati onoonya ndaga muntu yange nina ne ekibozibozi nja kinyumya naye kambeere nga akyamayo kati okunoonya ndaga muntu yange nga sigiraba keesi njirina ngamba ndaga muntu yange nenzijjukira nti we nagenda mu DFCU ninga ate agijjayo naye ate mu DFCU waliyo gaayi eyali ankwana ye yankolako okunnyambako ebyo ebyakawunti yange kati yali ankwana kwa nali njigira ebere mu fixed account nga ssente tezivaayo for like 2 to 3 years nga tezivaayo nga wozisaayo tezivaayo kati omusajja oyo yali ankwana naye yali musajja mukulu kati mu kubeera awo nga tunyumya wankolako omusajja oyo yasigaza ID yange tekyali bwe kityo nzijukiranga ID eyo navaayo nayo yali ankwana era nali njerabidde n'aŋŋamba ID eyo gindekedde nemukale I'm so sorry for that bambi gimpe siyinza kubanga ngikulekeddeko ankyagyetaaga ezo mu struggle ze twalimu eyeewa Ace olwo ntoloseeyo eri ku kampuni nzize tulimu ezo struggle za Ace. I remember one day guy oyo nankubira ye nankubira akolera mu DFCU yawe nateete nankubira aroliwa nemugamba ndi wa sister wange mutundwe naŋŋamba osobola okujja n'ondaba nemugamba sikirinaako buzibu naŋŋamba jangu wano ku Happy Boys egundi Happy Boys ya wano naye bayitawo wasinna masuba Happy Boys yeeno gundi bayitawo linnya ndyerabidde ebusega ku Happy Boys ebusega nemugamba nze siri muntu wa makilabu naŋŋamba nidda waliwo kagadde naawe okumpi n'amafuta nze ngenda kuba nkudirectinga nemugamba kaale kumbe gayi yali mu bbaala ng'anywa kati we namugamba ntuuse n'avaayo najja naŋŋamba tugende mu bbaala nemugamba siri muntu wa bbaala n'antwalaawo mu kagadeni kati mukuntwala mu kagadeni Mr. Mo gayi nga ŋŋamba biki byoyagala okulya nga mugamba engeri gye tutudde outside it's too cold njagala chai ne chips n'enkoko naŋŋamba okay ne bandeetera chai ne chips n'enkoko ng'ate ye ta odarinze nemugamba gwe ng'ate to odarinze mbwamu ke bandeetere akacupa k'amazzi n'erindaazi I'm so sorry for that I'm so sorry that the second story naye I was so surprised nali sikirabangako eno nga nywa kachai ne chips jukira nalindese munywanyi wange ewaka akabeera nga okamanyi mugamba ngenze out ngenda kujja n'ebyokulya nga mugamba njagalayo oko ne parking sister wange biki nga ngamba it's okay nga bampakingira kati mweyo process gayo oyo yali ayagala nkwate offside tuli mu bantu omusajja atandise okumpisaayisaamu emikono tuli mu bantu as in a public place nga buli muntu waali awo naye ng'ali ku bibye abali mu bukofi ng'omusajja atandise otambuza omukono ne muka excuse me okusinziira ku mulimu gw'okola can you respect yourself okola mu public place face ye eri so common cause sinza asoose okujjawo mu DFCU ye nateete nkiwa abantu bangi face ye eri common weewa ekitiibwa oba gayi yalabanga nze ammanyidde kati nze kyenzijukira ID yange eyo nali ntambulanga nayo nga ntambula n'original kwa nali siina zinino zi photocopy ntambula n'original kati yalimu ne mukasawo kwolwo kwanzijukira nina mukwano gwange gwe nalindaga ebintu by'okwewala ebyo kwiki ssente kwiki looni ebyo nga mmulagirira ne mulaga olina oteekamu QR code nambuuza ate bye biki ne mugirayo ID yange ne njimulaga yali mu mukasawo nzijukira nagireka mukasawo saagyerabirayo ku DFCU kweri luutu gye nkugambye nenzijukira nti yabulirako eno luutu ngendola gayi maze omugambako ajjawo akasawo kange mbu akazze eri ku gundi ku katebe akalala kati naŋŋamba leero ogenda sula wange oyo nno gayi musajja mukulu that will be a story for another day naye kale mpitawo buyisi ngeri ID yange gye yabulamu
kati nanga leero ogenda sula wange ne muganda muganda wange mulwadde nzirayo olwo zisameka mukaaga ogw'ekiro ne muganda wange mulwadde mbodde bugenzo kyakkeera nnyogire ne muganda nedda nja kujja nsula olulala biki gayi nali nzize nga nsuubiza agenda kumpa ku ssente gayi teyampa dorata nansonyi wasaka Mr. Gayi teyampa dorata anu Mr. Gayi teyampa dorata anu ne mugaa kati ompisa waneno litirite nze saze na transport Gayi naayita owa boda n'agamba oyo mubuuza alagawa aboda n'ambuuza madamu olagawa ne mugaa mutunde ne mulagirira bikyokya naye ntegeddewo Gayi n'amubuuza mmeka n'azimugamba Gayi najjayo ssente n'azikwasa owa boda Nanga baby, see you when I see you. See you when you see me. Mr. Mo went when Navayo. Nga Gayi tampadde wa dorata anu. Naye nga ntwalira mulwadde byakulya nga alya kati olwo nkuzaayo eri nkebera ID sigirabanga. Ngoye taata w'omwana wange ngamba wagisaawa. Mama Ara, weerabako ekyabukazi bw'oti. Ojja kujjukira ID yo gye wagireka kwa nange mukulu wange mulamu w'ogundi yagenda mu banka okugyayo ssente n'agyerabira mu banka era yagisangayo nga zeeyo bwebake kyabukazi ojja kujjukira n'enzijjukira nagenda nayo okugirayo fixed account ogigulawo n'enzijjukira nali ngyerabidde Gayo nampita nanga weerabidde ID n'enzijjukira twali ku company nga njigiriza mukwano gwange okukola ebyo ebya quick cent okwewola QR coding QR gundi tagimanyi nini bagiyita banini namba tabimanyi ne mulagira ku ID yange ne mugana nini namba babeera bagamba eno kijja kitanga ID yagira n'embikolinga ebyo byenkunyumiza ne ng'agaayo ne yatwala ID yange n'embigamba oyo mukwano gwange S n'angamba ajja tulaba kimaafiya olwo nno nabirikolinga ku Sunday ekiro kya Sunday ekyo twasula tunyumya S n'angamba ajja tulaba kimaafiya ku Monday S n'angamba ara zuukuka naaba weetegeke tugenda nateete kati olwo nno tubaawa masanafu tulina omutwalo ogwa kwe kuli okugulako ebbaluwa ya poliisi kwe kuli okola ki kwe kuli ogira ebbaluwa ya poliisi jjukira obawaayo nga$50 okugulira ebbaluwa ya poliisi kwawe otuukawo awo ku poliisi afande akugamba lunch n'okwatayo 5 n'omwana omukazi nina nakukolera ebbaluwa kati nga tubaze ku ogwo omutwalo kwe kuli ebbaluwa ya poliisi ate simukaadi oba bakuggyako 2,000 ate n'ekyokulya tetuyina ku line oba kwaliko omutwalo kati nga nina replacinga line nedda engulu ne tujjako ogwo omutwalo twakacakalawo okuva emasanafu paka nateete ne tutuukayo ku DFC yo twatuuka ssaawa 4 nga tutuulaawo nga bajja excuse me can we help you biki nga tubagamba we are looking for him nga bamunsongerako wuuli nga ngendayo nga mugamba gundi gyebaleko jjukira kolo yayagala okulya ebyange neŋŋaana neŋŋenda lwenakoma okwogera naye ne mu blocking alaba ID wenziza gyali weyandaba nangaba naye nga nsanyusa okulaba mbadde nga nkuba ku ssimu yoba wamblocking nga teyitamu ne mugaanidde essimu baagibba era ekindeese wano eno kugamba ID yange nagyerabira wanino gye nnonye replacing line yange nanga tekisoboka ne mugaana nagireka wano nantunuulira n'amwenya nanga akale genda otuule nginoonye ne mugamba kaale n'agenda eyo mu buntu bwabwe bwe bayingira bastaafu bokka bwe bayingira n'abeera eyo ne tutuulaawo ne tulinda tugenda olaba atuyitako afuluma enkuba yali efuuyirira wabweru tugenda olaba akomawo okuva mu nkuba nga yenna atobye ng'akutte ekibaasa ng'ayita mu paka era mu obwo obuntu bwabwe ng'akyusa ngenda olaba nga jjankwanga ekibaasa ng'amala ngamba jangu nga ngendawo wali we yali nga tutuula kati omwo mwalimu manager mweyo gundi oba ye manager obaani simumanyi bulungi naye nga ngamba nkulaba nnyo ng'ojja wano waliwo obuzibu ne mugaanidda nali neerabira ID yange naye bagindeetedde nangaawo mbadde manyi ojja ne batakukolako ne mugaanidda tewali buzibu kati ono nangamba ID yiyo nze kyemmanyi wamblocking essimu bagibbadde ne mugaa essimu bagibbadda kyoba ogikubanga teriiko nangamba togendanga ne mugaa sigendanga nangamba naye njagala kukulaba ne mugaa ojja kundaba neeyanziza nangamba kaali ne mugaa kati essimu bagibbye ngenda kukola ntya onanyambayoko ne ku ssente okugula essimu nangamba ojja kujja ewako zino naye nga musajja mukulu ningawo ndo omusajja omukulu kisoboka okuba nga talina mukazi n'abaana lwaki aba akinkakatako ekyokugenda ewuwe
Nesirika ne mugate kirina buzibu wenna zaako ennamba nja kukubirako nangamba kaali awo ne tuyitawo paka ku poliisi ye Nateete ne batukolera eyo ebbaluwa ne tuyitako obwo bu Airtel agent biki ne bagulawo layini yange naye mobile money teyaggulawo gamba nti n'owooma twali tubaze mobile money weena ggulawo intambule tulinnyeko Mr. Sozi nga tuddamu tukakuuta gamba nga mukajja Nateete nga mukazaayo emasanafu Mr. Sozi ffe twatambula nze paka nakati nkinyumiza baganda bange bakiwakana kabe taata w'omwana wange namugana ngagwe ku bunafu bw'oliko gwe leka naawe kwewadde mbi naye mukwano gwange esi yasobola okitegeera kwagwe nali naye jjukira twakaleese naye mukama yatusaasira olwo olunaku lwali lwakiddedde ng'enkuba eringa eyagala otonnya ng'omusana teri twakakyakala twatuuka ewaka nga tukooye ninziramu nenkubira taata w'oyo omwana wange ne mugaa layini nji replace nze naye Airtel Money eganye okudda siina kyakulya jjukira olwo ab'ewaka bamanyi ndi ku kampuni ku sleep over ndi mu byange ne mukubira awo nno nno embeera tetandise kunjogeza ne taata w'omwana nenkubira taata w'omwana era nampeerezaayo akatwalo nitufuna ekyokulya awo biki mba ndi awo nga bankubira enkya ogenda ku fingerprint obadde tukuba essimu yo nga taliiko toli siriasi woba toyagala tambula nga wamanyi abakampuni tugambe totonoonera budde biki nimbagani bangaye enkya ssaawa 2 jjukira namisingako appointment ya fingerprint house nyumizaawo kati ng'omukyala ngamba ogenda kujja n'emitwalo 5 kuli wa missing appointment ya fingerprint biki ne mugamba kati ng'ate emitwalo 5 sigirina ng'era nina jjijja musenkulu Mandwa yani oyo taata w'omwana namugamba naye nno manyi ekiriwo mitwalo 5 biki jjukira awo nali mugonzesa nga mugamba olaba nze eri gye wapangisa saagalayo funa muno mu masanafu kumpi n'ewa esi nze n'ebyo genda ku kyeyo nja bivaako ngenda kufumbirwa ng'olwashemeredde tunyoonyeza n'ennyumba gamba nti munoonyeza ennyumba tulambudde ne ku nnyumba ne mugamba n'omugaba wano nga wafunda sisiimiiwo wala n'ewa esi nze n'atambula nti okujjola ku kyali wange laba ate wembyonoona ne mugaba neetaaga mitwalo 5 bampita ku fingerprint n'asooka agunywera we yamala ogunywera naye nga sibeera naye nga nze mbeere newa esi ng'era gyannumba gyajja ng'era talina wansabira ekyajjula yina nga talina wakinsabira ng'ajja agunyweredde nga nkubira fuluma ndi wabweru nga ŋŋendayo wangamba yagala ssente meka mitwalo 5 ng'agimpa ngamba mukazi gw'oli muzibu n'ongamba toddayo ku kyeyo okumba oddayo biki eyo naye story faana abadde egy'etaano n'agimpa era enkeera waalwo nakeera ku kampuni wabaawo boda y'oku kampuni neetuvuga paka ku fingerprint era neetulinda kati abakampuni baali bagigambye oyo mumuze paka wano ne mmulimba ne mmugamba gundi yange yakyankalana ndeka wano ku DFC ye Nateete kumbe nnimba waboda nandekawo nange kye nakola nenyingira munda mu banka mbu ali awanninze jjukira eyo DFC ye Nateete eriko emiryango 2 kati nze nayingira mu guno omulyango nenfulumiramu muguli eri omulala ne mulekawo awo ng'alinze nze nenfuna boda endala neŋŋenda emasanafu w'oyo mukwano gwange olwo nno lwakubiri ng'ennyonyi nina girinnya lwakutaano ne balyoka bakuba amasimu olw'ebyokunoonya emirimu ne tubivaako kati awo ne ŋŋamba mukulu wange ekituufu ne munyumiza kale ne munyumiza story nga bwe yali mukulu wange n'ajja n'ampa essimu ye bambi nenkola ki nenzija ku kyeyo kati nenzira ku kampuni nanziza ne ku kampuni yansizayo lwakusatu ekiro nensiibawo olwokuna olwokutaano nenninnya munaye nga nzija ku kyeyo naye nalina nze ebizibu byange ng'omuntu nalina n'amabanja gange ng'omuntu ng'era neebazeebazeemu waliwo n'ebbanja mama lye yali yajjayo nga lizaala kati eryo ebbanja lyantuulamu nnyo nalisasulira emyezi 3 kwali lizaala buli mwezi. Dembelio Properties and Associates oyagala okufuna poloti ensangi ku lw'Emasaka we got you. Oyagala okufuna estate ya Wakiso ku Hoima Road deal. Oyagala okufuna estate ebujjuko ku lw'Emityana oli clear. Njala kutegeeza nti funa omukisa okweroboza mu estate sezo no contacting Dembelio Properties and Associates okumanya exactly walala we balina ettaka erya farming, oyagala kutekawo rentals, oyagala kutekawo serious business, oyagala ettaka nga it's a prime land mu kitundu ekiri bize mukwano bajja kubanga bakusotinga. Again olina ekibuuzo kyonna ekikubotheringa ku nsonga ez'ettaka, weetaaga okuwabulwa okuli by'amateeka bya biwandiiko zino transfer bwannannyini kakati ebyo byonna bi confusing abakufeera abakulimba babi complicating ne bazogera zi code ne boogera plot number n'olyango ogetinze staka. Relax,
yala kakasa nti Madam Nancha Beatrice ajja kubanga akusootinga bw'oba weetaaga buwabuzi bwa amateeka kansa ali awo akulinze. Ku screen omulabe enamba ze weeziri, then munoonyeeko bamukola appointment musinkane ku Modern Havana Complex wali eri Lubaga ku bya Dembiro Properties and Associates, ojja kubanga oli sorted. Kati munnange ono mukwano gwange namuleka asasudde emyezi 3 n'asigala ng'anoonya emirimu. Mr. Emirimu gyabula ndi ku kyeyo naye nga buli kimu akinyumizanga n'ekyokulya kimubula, gamba nti nga n'ekyokulya kimubula. Ekirungi ono mukwano gwe sinaakomawo e Uganda. Ngera wamanyi akaddabi kinasooka agendako mu bakadde b'ebiki luvannyuma n'adda mu tawuni ne yeepangisiza ewuwe ng'ewona ajjayo kyalumu mulabako. Kati munnange oyo si yali yakomawo mu December, ate era nze na travelinga mu December naye namusooka travelinga ye nadda mu December. Naye yasooka agenda labako bakadde n'alyoka ajja mu kibuga n'apangisa ennyumba, teyajja kubeera naani ne esi n'abeerawo awo, esi n'anoonya emirimu, Mr. Emirimu ne gibula, esi n'abeerawo nga n'ekyokulya kimubula, esi n'abeerawo mu mbeera ngambi, ng'ate nange mbijjukira we nabeerangawo ng'ekyokulya kigaana, ng'era nze akuba ku masimu ne bampa ssente ne tufumba ne tulya, esi n'akogga. Jjukira awo wonna twogera esitwa yonna nga wennyumiza. Abuliidinga tazikizanga ng'akyabuliidinga ng'amira obuweke bw'okubuliidinga nina we nabuuse naye kambeere ng'akanyigawo okumanya nga boyfriend yali amanyiira. Ebyo biseera esi amaze okugyamu olubuto nzizeeyo ku kampuni, ebyo ebyoyo ayi yajja dda yayomba, ebyawuufa nga tetunnabimanya. Boyfriend we yajjaawo nga tandabawo ate teyaddamu n'arapinga esi. Awo mbadde neerabiddewo. Boyfriend ya rapinga esi. Kati kyesimanyi oba kyekyaleetera omusaayi oguganda yaddamu n'amurapinga nga mubisi. Ngamba nti nga mubisi. Bannange esi nankubira ng'akaaba ate era n'entolokayo n'enzija. Mukama yasaasira teyafuna lubuto. Kati munnange kanzireyo wali eri ntambudde. Esi n'ekyokulya nga kimubula mukazi wattu ng'abeerawo. Je nalekerawo okwogera nange nga yanyiiga nange nilekerawo muterako obubaka nembeera nga nasirika nga ndi wono esi. Kati we natuuka eno ku kyeyo n'entwala obuvunaanyizibwa ne ŋŋamba gye munne nadda biki oli otya mwana gwe nga ndaba tammuka n'ensooka nsirika. Nali ndi awo gye nanterako obubaka namanya nti bizinesi yange buli kyagenda mu maaso wabeerangawo era ne firiji gwe wagigula baabiŋŋamba. Negezaako munnyonnyola gye teyampuliriza era paka nakati munyiivu gye ndi era kati tetukyayogera. Tulwiridde ddala yannyiigira naye wali baawuliriza sozimmo eno sitori alinga agimanyiiko. Wali gitegeera nze nali nnyamba muganda we, nali nnyamba bulamu bwa muganda we, naye nze siina mukono mu kugwa kwa bizinesi ye, kwera yagenda n'okuntumayo from day one nga yagwadda. Kati munnange nembeera eno ku kyeyo gye esi n'atambula. Mr. Sozi esi n'agenda ku zino ogundi zinene apartments ng'ayoleza abantu ngoye ng'alongoosa mayumba g'abantu. Mr. Sozi nga sente zibamuwa mitono n'ayubuka engalo ne zijja amabwa ne butuuka ekisaa rent naggwako nga estalina rent wa mwezi guddako ng'embeera egaanye nga kyonna ekikuta obudde kigaanye nga ne transport amuzza mu kyalo tamulina. Mr. Mo ninkwata ssente kwajjukira nange nali nsasula eri looni maama gye yajjayo mu kibiina ng'ate ezaala. Ningamba mukulu wange kwagwe nsindikira ssente maama muweeko weziti pera esi emitwalo 5 gimumpeere n'agimumpeera esi n'apakiramu obwangu n'ava mu nnyumba n'addayo mu kyalo. Aba ali mu kyalo nga yakamalayo mwezi olwo nnaali mu kyalo. Omwana we bambi ali awo jjukira single mother. Omwana ekigato kyonna kikutusa olwo nnaabigamba jjukira kati nze mukwano gwange talina n'ekimu kyakweka ate embeera ze be bano ba introvert omuntu loona si mwogezi. N'abeerawo ng'akugamba omwana wange n'agenda kusomera ekigato kyonna kisense busi kiweddewo. Omwana wange n'agamba maama njagala lya kagaati naye nga tolina na 5 bimugulira kagaati n'akkaabirira. Naye Mr. Mungulu amabanja gantudde ne ngamba esi naye omanyi omwezi gw'omukaaga ngenda gukola bwe gunaggwako ngenda kufunirayo emitwalo 5 weekubeko enfuufu esi. Jjukira ayina muganda wa maama we yali yamuwola emitwalo 2 agende Kenya akole obwa house girl ne bigaana n'akomawo teyasobola musasula agaabirige. Bwe era oyo muganda wa maama we n'abeera ng'agezaako mukaasinga biki sort of that n'amugaanira bira gye wanda aba sikumanyi toddanga wange biki sort of that.
ne mukaka kati wendi bankwadde akataano oyo muganda wa maama wo musasule ssente ze wezibanga ze zamwongeza ebyo n'ekyo kiggwe Mr. Mo ne tubeerawo olwo nno nzimusuubiza ddi mu January nga nina zimuwamu gwa mukaaga nga guweddeko Mr. Mo nga tubeerawo nga njogera naye ku ssimu lwafunyeyo kaddata n'akakuteerako mu kyalo yamalayo mwezi mulamba singa amukubira eso oli waabe kinadda mu kyalo mwana gw'embeera yagananga mugaakomawo naye mu tawuni tubeere ffenna wano okomawo namugana nti siina ssente namugaaga gokomawo obeere wano ewange so akugoba wange siina musajja neepangisiza jangu neza transport yali talina mukazi wattu singa amuwa nga eso akomawo ku kibuga ng'atandika nnyonya mulimu buto Mr. Mo ng'emirimu basaba ID jjukira national ID yabulira Kenya nga yeetaaga replacing naye ng'eneza replacement tazirina waali bamusuza busuzi embeera egaanye kati kyesikunnyonnyodde we yagenda kawo mu kyalo okubulidinga gye kwawonera nti eno mu tawuni yalina stress yeeraliikiridde renti ali kugwako talina ssente naye we yagenda mu kyalo yafuna peace of mind okubulidinga ne kuwona kati naye Mr. Mo n'akomawo bamusaba national ID n'anoonya emirimu Mr. Mo emirimu ne gibula gamba nti ne gibula n'abeerawo ku kibuga n'abeerawo kati Mr. Mo n'ekintu kimu kye nneegendereza ku eso ono ekyandeese wano nga nsaba weba waliyo omuntu asobola omuwa omulimu ko ebyokujja ku kyeyo namugambako okwo naye omanyi ekyeyo kino kyetaaga omuntu nga yeesaliddewo ye ng'omuntu ayagala nnyo okukolera ng'akolera mu Uganda ng'akolera mu Uganda ate era embeera ze nja kusindika akafaananyi ke be bano abantu abalebebuye emirimu gy'eno ayinza okuba nga tagisobola ate nga naye akyewulira naye anoonyeza emirimu gibuze wabaayo nga waliwo wano eno kusozi mu famire bambi eyeetaaga oba omukozi w'okudduuka oba omukozi waawa kale oweewaka ayinza obutakisobola kwa embeera ze ye ng'omuntu mu kulaba okwange ekyomukozi wawaka ayinza obutakisobola naye binene oba omukozi w'okudduuka kwa kati alina waasuula ewaasi waasuula naye kati amaze emyezi 3 mirambirira anoonyeza omulimu gubuze kati nange yali agambye muwe emitwalo 5 afune national ID asasuleko oyo maama we yeddaabululeko nkujjira kyajja kitya ne kinnemesa omuwa emitwalo 5 Mr. Mo nali ndowooza oba kiri ku nze nzekka naye nakyegendereza eso oyo newe nagamba brother wange oyo eso omwezi weguggwako njagala omumpeera emitwalo 5 Mr. Mo nafuna ebizibu ng'emitwalo 5 tekisobola fikkako ku ssente nga zonna ssente zirina okuggwawo omwana mulwadde biki yeetaaga treatment nga ssente zirina okuggwawo era brother wange ye yampola n'amuwa ssente bwe nasindika omwezi ogwaddako n'azitemako kati nali namusuubiza ssente mu gw'omukaaga ng'era mugumu wadde emirimu gibuze ng'agamba ajja kumpeereza ssente wanampeereza nsaliseeko national ID nziremu nnoonye nga nina national ID nga womanyi gye emirimu gy'omu tawuni oli okukozesa mu karestaurant ko oba mu kiduuka kyaba yeetaaga national ID of which tagirina ogw'omukaaga nga butuuka Mr. Mo bwe namusuubiza omuwa ssente nga twogerana bulungi zaali ennaku z'omwezi 27 ne mugawo omwezi gw'omukaaga guno guli kuggwako mukama yeebazibwe bambi maama wo oli yakkolimira kwata ssente z'okola eki ozimuwe wema nkwadde ssente fayina ebyetaago olina bingi naye kwata ozimuwe okozese ne ID otandika okunoonya emirimu ojja funa omulimu nagamba kaali Mr. Mo tubyogera ennaku z'omwezi 27 ogw'omukaaga ennaku z'omwezi 28 kazini wange yali yaddayo ewaka kati ng'agobye ali kudda naye ng'agenda Jordan laba ennyonyi gye yalinnya yali Saudi ne bamuwa re-entry kati naga nzisidda Saudi wa mukama wange ate sikangende Jordan laba ate ennyonyi gye yalinnya we yamuyise Saudi ng'ate Saudi bamubuukingira hotero wagenda osula enkeera waalwali nnyinnyonyi endala kati we yayingira eno mu Saudi munda okwebaka mu hotero ayagadde alinnye ennyonyi endala obudde butuuse oba olinnye ennyonyi endala nga bamugamba tova wano olina re-entry tuwe ennamba ya mukama we tebakubidde mukama we omukozi w'omuteremu ekezeeta agenda wambu agenda Jordan nedda talina gy'alaga tebamukwatidde awo Mr. Mo muganda wange tebaagala ssente za tiketi adde Uganda nga nzaaliwo kuba ekituufu muwala wange ali wa maama w'oyo
kazini wange gwe nkuganze mami wange owaddala God forbid yafa ne daddy wange nga tukyali bato naye kati n'oyo muyita maama kwa mama wange yali adda ku oyo ng'amaaso gonna gatunulidde nze Mr. Mo jjukira nasuubiza ono mukwano gwange 5 muganda wange ekizibu ekiguddewo kya tiketi omusaala gwonna gulugenda gamba omusaala gwonna gulugenda naye nga n'omusaala ogulugenda sinnagufuna Mr. Mo ebizibu nga bingwira Mr. Mo nga njogera ne bakama bange nga bakwata ssente bazimba nga kati muganda wange mugamba mutukoze tutya nga ngamba n'embeera gye ndise ewaka si nnungi mu kifo ky'okunsalisiza tiketi kanfuna omuntu antolosa waniino nsigale nga nkolera muniino at least ndyetwala ku deportation nga mugamba tekirina buzibu nga nkwata ssente nga muwanga afuna omuntu amutolosa kwera yalina mu mikwano gye already yali muniino nga bajja bamunona nga atandika ekitolosa nga nkamutema nga mbimunyumizanga ngamba naye mwana gwe nkubuulire woba oyogedde bwotyo kwana mwetondera ne muga nsonyiwa togamba nti neekyusizza oba neefudde tekiri bwe kityo nangamba nkubuulire ekituufu nninga aliko ekikoligo ne mugamba ate kinangamba nkyegendereza ate era nange ekyegendereza si gwe gusoose ngamba musuubiza ekintu nenfuna ebizibu Mr. Sozi omusuubiza n'ofuna ebizibu nja kuwaako n'ennamba ye ebisinga bikunyumize omusuubiza oba omusuubiza omuyamba oba n'ogezaako omuyamba naawe amuyambye n'ofuna ebizibu oba nkikunnyonnyola entya tekiri nti naawe amuyambye n'ofuna ebizibu bw'omusuubiza omuyamba n'omubuulira olunaku lw'ogenda omuyamba olunaku olwo nga terunnatuuka nga lubulako nga nnaku 2 ku lumu ofuna ebizibu ebitwala ssente ezo n'otasobola muyamba kati that's the main problem gy'alina kati ebyo ne biggwa kati awo ne mugamba omanyi kiganye naye ettaka lya tataafe bali litunda tugenda gabananga abaana bwe naaba nfunye ssente nja kwata ssente nkole ki nkuwe nkyakuli kunkulowoozaako bayirawe kolo yali tannangamba ebyo nti mwana gwe tonneetondera nnyo kati yabiŋŋambako eno luutu nga mugambye bwentyo ne mugamba bwe banaaba bampadde nja kufunira 5 ge nagamba Sozimo mu mwezi guno ogwa Julaayi zaali ennaku z'omwezi nga 14 nga ssente bagenda zituwanga ennaku z'omwezi 15 jjukira baali basoose tusasulako na kitundu nga buli mwana basoose muwaako emitwalo 72 kwa abaana tuli bangi ate ettaka teryali na ddene nnyo kwa abaali tundu baakadde kamu 11 ate era baali basoose bawaako kitundu nga teziweddeeyo buli mwana bamuwaako emitwalo 72 Mr. Mo naye ng'ezo 72 tebannagizinteerako nali musuubiza ssente ngenda zimuwa ennaku z'omwezi 15 Mr. Mo ng'ennaku z'omwezi 14 kale obutakkaanya ne bakama bange bwabangawo kwaba nkasukako nze ne wabweru Moeno Sama ne bankasuka wabweru omwana w'ewaka n'ankasuka wabweru omuwala naye ne njogera ne taata we namala ne bannyingiza munda embeera neebeetereera neebangeetereera kati ennaku z'omwezi 14 from nowhere ndi waggulu njoze engoye eno wengolola ekisenge ky'omukadde omukazi nakirongoosezza dda ndigolola ngoye wenzooza buli wamu nalongoosezaawo ndikooza nga wengolola Mr. Mo nawulira mwana mulenzi nga mpita awo weewako omuto alinga mu myaka 16 maama akuyita nenzikirira mba naakava ku madaala agava ewange ndi kufula eyawakasuti omukadde omukazi n'atandika oyomba nkuyita ntya nga toyitaba pakira ebintu byonkutika nkuza wammwe Mr. Mo embeera n'ekyankalana era nze goola ndi mu kitolosi kati embeera n'ekyankalana Mr. Mo from nowhere embeera n'ekyankalanira ddala eyo sijja gendayo nnyo naye kyentrayinga okujjayo embeera yakyankalana nga 14 naye nga 15 nali ngambye ono mukwano gwange ngenda mufunira ssente nga 15 ssente ezo bazinteerako ng'embeera embijjidde nga bansaba za tiketi bantikke banzize ewaffe era ssente ezo nasikako emitwalo 5 nali mbabanjayo emitwalo gyali era 5 nimbagaba bagatteko banguliza ettiketi Mr. Mo embeera yali mbi nnyo bantwala ne ku deportation nze goolaba nabapulukako bupulusi n'ebintu nabibalekera nga ndaba embeera that's a story for another day nze nali mpulira abaana nga bagamba nti bano abantu balugo
naye ate nze abantu be nnali mu Mr. Mo ndijja neyo story ndigireetako okunyumya si kwangu era neefiiriza otulo twange buno obudde nnina okuba nga neebase zino zigenda 8 naye ŋŋambye we kibanga okuyisa wanini eddoboozi lino kinayamba ono mukwano gwange kubanga kati yabadde akola n'ayambako bato be mu kyalo takyakola n'omwana we fiizi bamugoba n'atuula ne maama ye mukazi watte omulimu gwakola ogw'ekyalaani olumu ssente zibula sinalumu zibula mulimu lwe zibula n'abula ne gwanakubira ekiraka embeera eganje singa kusozi mmo waliyo yenna amanyi ekiyinza oyamba oyo mukwano gwange oba omuntu ayinza omusabirako embeera neeta obuyambi butubaaniriza nnyo era kusozi mmo singa kuliko omuntu asobola omumpeera omulimu n'akola bambi kwera nange gwabadde atunuulidde muyambe kwa buli wengezaako ng'okubeera agamba nti mpadaawaddako kati nze okimanya ye kennyini yakiŋŋamba n'aŋŋamba sisobola kunyiigira ng'oŋŋambye nti neera ng'oŋŋambye ebyo naye nkyegendereza omuntu n'agamba nange waliwo ne bwe nnakubira n'agamba tovaako kankebera oba nnirako ezo ssente ku ssimu kati ono airtime n'amugwako yamuggwako yaddamu okuba ku nnamba y'oyo omuntu nga tebangako nimala nnaku nnya nga teriiko ne butuuka ekiseera oli n'amugamba ssente nazikozesa era waliwo n'olunaku lwe yali ng'ali sitaaka nga muwala we mulwadde n'akubira muganda wange kwa muganda wange amumanyi n'amugamba nyambayo n'omutwalo omwana wange mulwadde sirina ssente muganda wange n'amugamba tekirina buzibu kyokka ono yeerabira omuwala yennyini yeerabira okugamba muganda wange nti ku ssimu nninako ebbanja omuwa ennamba kwalina oteeka ssente muganda wange we yava ku ssimu ssente yaziteeka kuno okulya ebbanja ssente ne bazirya mukama nsonyiwe kubanga tebisesa bya nnaku naye embeera emuyinze Mr. Mo embeera emuyinze wabaayo omuntu asobola omuwa ku mulimu bambi amuwa akole asobola okukola mukozi waba amusuza it's well and good waba tamusuza aba asobola oviira eyo gyali n'agenda n'akola aba asobola okukola kasita abanga asobola omuweeza transport n'ez'okulya kwa kati sikiwa oba ayinamu n'eza transport kaziba ez'okulya tazirina kyekindeese wano ate era ekyansikiriza okuleeta eno story waniino oyo mukyala wa Two-Face eyo gungi gye wataddeko Two-Face noono mukwano gwange ekyamusikiriza okwagala oyo guy boyfriend yamulimba nti mutabani wa Peace Mutuuzo Honorable Minister kyekyamuziba amatu n'amaaso n'agenderera bw'atyo ng'amulaze nti mwana wa mugagga at the end of the day ne bibeerawo ebityo munnange yeeyo oba ngiyite love story oba ngiyite ki naye nga yeeyo mukama abanjagalire mukama abankuumire mwenna abawuliriza ba Sozimmo ne Sozimmo family ne Mr. Sozi wennyini mukama kuume mukama atukwagalire munnange otulabudde bingi otuzibudde amaaso otuzibudde amatu waliwo eŋŋombe egamba ebabeera babuulira owaawobe nga naawe omunaku okunkumula okutu oba nti ndugeze bulungi munnange bingi bye tuyigira ku neno ku chanoyo nga tetwafuna mikisa bitubuulirira naye ne tubiyiga ne tumanya ne tubeera beegendereza naye nga love story ya guy wa DFCU sister ayogedde ebintu bibiri asabira sister waino mukwano gwe asobola omufunira omulimu tumwaniriza ekyokubiri n'asaba nti oba oli awo bw'oba waliwo ayinza oba okumusabira kino nekimuvaako ekintu nekimuvaako njagala okusooka okwebaza sister. I think we need friends nga ono mu bulamu. Mwewuunyiza nnyo ono si yali mukwano gwe in the first place, ono yali cousin owa mukwano gwe, naye mukwano gwe bwe yagenda ebweru mwamulaba bwe yayingira mu business bambi mwewuunyiza okulinnya boda okuva e Lugazi paka Simani Nalukolongo. That love, how far do you go for someone? Oba oli awo oli ku receiving end, engalo zo zigula to receive, you don't open your hands to give. It's a challenge.
Sagala obeerawo nga wenyumiririza mu mukwano gwakuyirawo omubiri. Challenge yourself to be that person omuntu gwasobola okwenyumirizamu nti omuyirawo omubiri. I just pray to God ansobozesa okukola ekintu ng'ekyo. I will not do it all. I will not be there 100%, but the little I can do omuntu abe nga asobola okunenyumirizamu. It starts with me, it starts with you. Waliwo olwentuse ne ngamba nti oba yakisussa. Nabagambako nti I have a person gwe mmanyi twatuulamuko ne mugamba nti ogenda kwolekera obuzibu. Omuwala oli tasobola Katonda ali amuyamba nti alina enviiri nnungi najja ziteekamu ekizigo zisigale nga nnungi nga tajja beerawo nti azicomplicating buli kaseera salooni naye omuwala oli ng'asobola okwambala engatto singa ali esobola okwogera. Waliwo endogoyi oba yali endogoyi eyayogerera mu Bayibuli negamba nabbi endogoyi ey'ekitaka yali ewuliranga egamba kimala nebanga kirumira okufa okwogera ofa n'okusirika oyo ofa negenda yeva ekigambo endogoyi. Omwana ow'obuwala oli engatto singa zaali zisobola okwogera zaali mweganye nti boss it is enough. Naye omuwala oli omusanga alina omwana wa muganda we kugamba that distant relationship ng'amufiira kamuweerera ali ku university n'amuggusa ate buli gwaweerera buli gwakwatako agamba ono yasembayo aba amuggusa bwati ne wabaawo omulala ajja. Obulamu bwendabidde omwana ow'obuwala oli atambulidde mu bulamu bw'abantu balala. Ono omutwalo gwabuze bannange bamutuukirira kakati Nalukwago ate erinnya ndyogedde Mukama ansaasire. Bannange munnange kakati baaba anti munnange kakati ate nno okwanjula kwanca ate omutwalo tegwagize ate ng'alyoka adduka mu bbanka ng'aboko kunayo ng'akala. Obulamu bwe bwe butyo bwe bubeera. Kyokka ekisinga okwewunyisa tewali ayinza kumuyiirawo mubiri. Ntera okugamba abantu nti let's be safe to be able to help others. Waliwo abantu mbabuulira abantu abo olumu tugwana okukola ekisaanidde. Waliwo empulidde nga sister yakisussaamuuko n'abeera nga yeewaddeyo. Mujjukira wano omukyala eyatunyumiza emboozi bwe yalabirira bwe yasuza bwe yaliisa omusumba ne mukyala we. Mujjukira emboozi eyo. Mujjukira bwe byawunzika nga yejjusa nga baamusasula bubi. Omukyala w'omusumba yamwogerera ebigambo naye abajjukira emboozi eyo. Mukyala w'omusumba bwe yajjanga awaka wano we baba hostinga ng'asobola okujja n'abagenyi 5 nabo balya emmere. Nze sigaana bantu kuyamba era ndi wakuyamba azilonga azinkyassa omukka ogw'obulamu nja kukola ekisoboka. Naye ate bannange waliwo omuntu asukka is that dying self noweefiisa. Waliwo empulidde nga sister singa mbadde husband nga naye nga gwe nnyabo beba abantu obeera oba ne girlfriend wo n'omukubira gy'oli ewaka nayagala nedda oli luddawa ndi namirembe ate namirembe ogenze kukola ki. Kakati mukwano gwange yagenze olubuto ebisane bimusimbaawo nga tewali amugendera mu ddwaliro. Kakati ne mugenderako ogenda okuwulira nga amujjanjabya omwezi mulamba ku kitande namirembe aba yakavaayo. Kakati ate gundi abalina olumbe bannange nga ye ali awo. Abamu bakisussa. Okukusabira n'ebintu ebyo ebikulemeddeko. This is my experience. Mumanyi buno obulamu. Nabagamba nti Sitaani asobola okuba alina engeri gy'ayinza okudetectinga Victorio. N'alyoka kukwata bwati. Mwali mulabye nabanyumizaako wano nti mu State House eyo waliyo ekibozibozi ekyatambula mu mawulire twabibeeranga muneno mu bantu byagenda ababifaako nga bagenda oba babeera nga beera mu office bakiryalinga mpapula. Kati oli bino byemumanyi abantu bibalongoosa mu office kati aba agitereza emmeeza ati n'alaba olupapula agenda okulaba nga listi ya cabinet empya egenda efuluma. Gundi bamuwadde ekifo kino gundi bamuwadde ekifo kino. Mwabiwulirako nti abantu abo okuva mu State House baatuukanga ne bakifuula enkola nga bakubira ababaka ba Parliament olumu be baba balabye ku listi. Kalina amukubira n'amugamba nti omanyi waliwo ekigenda okubaluka nno wano. Waliwo opportunity ey'okuba ng'ogenda kuweebwa ekifo ky'obwa minisita
naye ekintu kikyakutte waliwo omuntu yeetaaga okusootinga wano olinawo miliyoni 10 mwawulyako emboozi eyo ababaka ba paalamenti baasattiranga kakati ate ekintu ekyo loba kyali kitambuddemu they would consult they will ask within the circles olingamba munange nange okufuna ogufo guno gwolaba era munange byali bibyo gwe noonya weewula akasente munange ne jjajja mwami ensonga ezo ng'agenda azitebuka kyova olaba okukyusa list ne kugenda nga kufyuka olumu sitaani naye oba sijagamba nti aba ayera kuba takyalina access ne sitaani bwe yasuulibwa ku dduniya kuno yasuulibwa n'ebitiibwa bye Katonda amubuuza nti wowe sitaani ovaawa mbonsima mbadde ngenze kuddiŋŋana mu nsi ye nti ondabiddeko ku muddu wange Yobu ataliiko kamogo na biki ko sitaani nti ebyo ebintu byalina kwasinzira okukwesiga singa aba tabirina then taba na nsonga ya kwesi ngezaako okubalaga sitaani tali nga ffe njagala nkikusammarizingire nki breaking it down to your understanding waliwo obuwanguzi bwe tuba tuwolekera waliwo lwe tuba tulinnya ensozi nga tugenda okutuuka ku piki bw'otuuka ku piki y'olusozi oddako ki lusozi oba oddako okukkirira naye waliwo tsunami ayinza okujja ng'oyambuka oti bino nobeera rejected wano naye nkubuulire kasita Katonda akusaasira n'onyweza kye bayita okukkiriza n'olwana olutalo olwo nga tolwana wekka kubanga tetulwana na mubiri ne tulwana ssebo n'ekintu ekitali kya bulijjo munnange ogenda okulaba ng'ebyo obiyitamu naye abantu abasinga mu mbeera eno sitaani nga bwegambye nti olumu abanga detectinze nti obuwanguzi bukwolekedde n'ayagala okukola obwa opportunist ne yepositioninga n'abanga distractinga kakati mu kudistractinga akulaga rejection ne bakugaana ne bakugoba omwami n'akukyawa ne bakublockinga kalina otandika okubanga oli omu bw'omala okubeera obwomu n'obeera sitaka nga bwe tulya system byagenda omuyamba afuna ekizibu okukakkana ng'abaana bamugamba nti ne katolabooza nti wali etambuliddeko no tebakuli bulungi kazi bw'agenda ew'omusawo waliyo omusawo ow'ekinnansi ndyoke ono yatumanyidde ennyini eri ku papaazi gasiya buloolo kafenyera ebbugga lya RBC waliyo omusawo ow'ekinnansi nga bwe tugenda mu malwaliro ne batuteekamu ne batutwala mu laabo ne batestinga malaria ne bagamba nti okomyewo ng'oli negative waliwo omuntu eyali agenze musawo ne banyeenya ensaasi omusawo omusamizi oyo n'agamba omulwadde nti enkubuli okusinza ku byengebedde bajjajja balaga nti toliiko bwezigolo yadde enzigotta genda olye butaala kyali kibaddewo it is a challenge I want to put before you kakati ogenda okukkakana mu mbeera eyo nga sitaani akontrolinga olwakuze ku sayidi ye kati ate ndoozanga abanga avaawo ng'olusozi olumalako ogenda oddumalako nga wini ogiwaani sitaani you're controlled amaze okumanipulatinga kati na distractions ne zivaawo okukkakana nga buli koofuna ozza muzigo wa sitaani lwaki njogedde bino sister yeetaaga okubreakinga chain ey'okugaana zi rejection ezo azigane it will take a day, it will take a week, it may take a month, it may take a year, but trust me nga bwe ngambye nti lusozi tetusobola kubanga tuva ku lusozi nga tudda ku lusozi naye kakasa nti otandika okukkirira nga bw'otunuulira Victoria gy'eva nga aba Katonda oba seefu bw'otuuka ng'olaba nti sitaani yabikoledde omanyi munnange lubaala embeera nga nembiro kwotadde ne Katonda ayamba beeyambye bw'ogendako ewa Pastor Tom ate bw'omala n'ogenda n'ewaakula nnama tobuguma tonnyogoga bw'obanga waliwo ayinza okuba nga asobola otufunira ku mulimu kubanga nayo nsonga nkulu oteeka okuba nga olina okukkiriza ng'ogaana bino nti nze nandyagadde omuyamba naye ntya nange nnyinza okufuna ebizibu buli azaamuyambako okukkiriza olina kutono naye Katonda alina abantu babalina okukkiriza ngenda kuteeka ennamba ya mukwano gwe ku screen wano if you're to help her with anything connection abunnyojjodde ebimukwatako ebitonotono mulimu byatajja kusobola let's accept nti si buli muntu nti buli kintu kyosobola akisobola osobola kino oli asobola kiri naye Mukama bw'abanga gwe yategese nga ye ggwe nga bwe nzikiriza Katonda buli omu aba alina kyamutegekedde
then kolanga Katonda bw'akugambye. Ku screen nze namba ngitaddeko mu contacting abe nga amakutuusaako. Thank you so much for watching. I just pray to God nti abikukolere wallahi. Obulamu bwe buti butusinkana n'owulira nga bannange ensi ng'oli mu lwo munene naye nga katini. Ng'onoonya omulyango nga togulaba ne bagukusongesaako naye nga tegulina ngeri gye guyinza kulabikiranga mulyango. Waliwo omuntu asanga ebyo, you're struggling with life, ate ne ssente ozirina. Abantu abalala balowooza nti okubulwa ssente kwe kuba n'ebizibu buli kimu. People have money and they're not happy. Mu ngeri yonna yonna gy'o strugglinga mu states gy'oli, Sweden, Netherlands, Italy, Germany, Denmark, Canada, South Africa, Asia, UAE, Uganda, wonna wooli n'ebigambo bino ne bikusanga. Bya Mukama nsaba akikolere. Wetaako okunyiga passage. A passage, it is faith. Birabika ng'ebyekijiga nno kankubuulire kati kikyayita okukkiriza. Kikyayita okukkiriza. What is no? Okimanyi nti omuntu oyo omutima gwo gunyiga pesa lya no. Noba ng'ogaanye okukola byayagala. So what is that? So faith ekikyagala kwefaananyiza bwe kityo. Kukkiriza nti I accept. Mukama bikolenga bw'oyagala. Nsaba Mukama akusinkanye obuwanguzi obwo mu linnya erya Yesu. And we all say amen. Saba sister wabonso ogamba mbu and we all say amen. Abala mmanyiddwa ku mutala guno naye nja kuba omuntu effunfugu ojja nnyumizaako abaana n'abazzukulu. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere. Bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.